bane basinga obubbi ku Kisaawe Ntebbe mu Department of Revenue Authority amanya mugawulirize bulungi nnyo. Kuliko omukyala muyita Vivian, kuliko Esther ne Brian, mwe bantu mwe basatu mulemesezza abantu business abave China, abave Turkey, abave Dubai nga mbabiringa omusolo gutali mbateeka one. Okay. Ekisookera ddala banda Uganda njala bategeeza Ekisaawe Ntebbe si kya Uganda. Ekisaawe Ntebbe kya ggwanga lya China bakigula dda bakiyita Hwen. Lwakuba nti wano Museveni ya pleading n'agamba no kijja kufaana bubi okuddira ekisaawe kino kiteekako nti China kitekinze over. So Museveni ya confusing yakkiriziganya n'aba China n'agamba no ekisaawe kisigalamu kiriko Entebbe airport mwe mukolere underground nga mukola services zammwe. That's why nti kati mubonaabona buli kimu. Ekisaawe kiri under China control. Samo Kuteesa ne Museveni abantu abo basatu buli omu alinako paati ye gy'atwala. Genda kugola Moses teekamu Ekisaawe Ntebbe ogende ku Wikipedia ogenda sangamu ekigambo kye bayita Hwen. Omanyi bannayuganda mwetaaga kujjukiza nnyo kino mayinze eno byayita Wikipedia. Eyo gye bayita Wikipedia ogiraba ekiseera bakiyita Hwen. Twaba ntukyogera wano Museveni n'akubira abamawulire bonna mu ggwanga ne bakyusa ne bagamba nti ekisaawe tekitundibwangako Ekisaawe Ntebbe tekiyitibwa Hwen. Yiyo genda kugola Moses ekisaawe bakiyita Hwen. But indirectly wano bakulaga nti ekifaawe bakiyita Ntebbe kiikyo kigambo Hwen kiikyo. Kati mwabakaba mukabe empola tubagamba tukyuse gavumenti buli kimu kidde kye kirina okubeera mukaba maziga. Gobo yagala kutegeera eno Wikipedia gyendiko. Iyo Wikipedia sigenze mbwa atenze na byewandiikidde muletise Wikipedia mujja kulaka ekiga kye bayita Hwen. Ekiga kino Kisaawe China akitwala dda mu mukyali mutulo mwebaka. Kati ebyo nga mazobi bategeeza njagala buli omu adiscussinga issue eno. Mugamba we are politicizing each and every issue but temumanyi kubanga temumanyi. Abamuzuukise na paini ya Kisaawe but famanyi na paini y'ebintu bye tumanyi tulina ebintu bingi nnyo bye mutamanyi. Ekisaawe bakitunda dda bakontrola Ekisaawe mu China Museveni ne Samo Kuteesa. Bala basigadde bonna tebakulya ssente. Omuntu yenna gw'osaa ku Kisaawe ng'alina erinnya Okero obanga alina erinnya lya Kiganda abo si Baganda bonna bakama frejers abasigadde bonna Banyarwanda bakola ku Kisaawe Ntebbe. Ngenda basomera amanya buli department poliisi abali b'enguzi mugenda kutya. Nabagambye negenda kubeera namwatu yasina gwe ngenda kuzibira ku liiso. Kati njala soka bagamba bwe mba mwogera ku Kisaawe nzize njogera ebigambo bino almost for one good year nga bantu musirise. Naye mumwe kabaita ku migration si mu facinga emberebere ku Kisaawe. Lindako Ekisaawe kiri mu department zino waliwo URA Uganda Revenue Authority abo babbi balwadde. Kuliko migration gye mukaabira abo si babbi baweweta mpisi kundi. Kuliko cargo handling section bano babba ne ba perfume bagibba. Waliyo tuseke Ntebbe nga watisera puto po watisa perfume watisenga tozonga za beine n'otuko kuwensawo nga tebirimu ani ababitutenga gye wavudde bibaddemu eyo gye bayita cargo handling section. Kuliko poliisi bano balina ne diploma mu kubba. Kati kamba bambulire mutegeere ensi kyetegeeza. Kati ntandise bwente ndabyeyo Uganda Civil Aviation Authority abakulu bonna bajjeyo embuto zibalinga entumo za kasasiro abalala balina ebisakiro bazze batandise okwogera ebigambo. Nedda, don't fool Ugandans. You know exactly what is taking place at the international airport when international airport is not Entebbe. Entebbe is just a camouflage. Let the world know that the airport doesn't belong to us, belongs to Chinese, but with the influence of Museveni and Samo Kuteesa. Ugandans are suffering because the airport doesn't belong to Ugandans. Mwino kitegeera mujja kuzuka nga obudde bugenze nga buli kimu bakitutte. Kati ntandise bwete nga bwe guli omuze mu poliisi mu magye ne ku Kisaawe Ntebbe guli yo seeri endanyiri buli kimu eye yatwala buli kimu. Abasajja abakulu bali ku Kisaawe abo balina office be basindika abaana bano okusaba ssente ezo by all means. That's why nti bavuddeyo kukola a public apology ne guidelines message basindise yabadde teina details nga ategeeza kutiisa bantu. Tosobola kungamba nti awenguzi n'agifunye mu kyamu ng'ate aginsabye mukozi wammwe. That is wrong. Mwasa obujuliza bana babolesi ate muvudde mulese executive board y'enefuge Kisaawe Ntebbe mugamba simanyi. No, that is foolery.
temulina okukola ekintu kimu ekisokera ddala bwe muba mumanyi nti muli batuufu nga n'ekisaawe kyaffe akakiiko konna akafuga ekisaawe Ntebbe with immediate effect kalina okulizayininga njagala mukole kye tuyita mix tribe ekisaawe ekyo nga kiriko buli ggwanga lyonna eriri mu Uganda nga buli omu akola waawo so si ggwanga limuli Abanyarwanda nga mukyusizza amanya g'Abannayuganda mugayita g'Abannayuganda ng'ate muli Banyarwanda. That is wrong. Bodi yonna erina okuyiika kubanga kyemukola mukimanyi. Ntegezeddwa ku ddoondi zange ez'enjawulo buli mukozi ali awo alina task ey'okutuukiriza ku ssente z'alina okujja kubafuluma n'abayingira. Waliwo ne kakomiti akali awo akakola fake visas nga zikukusa abaana waliwo trafficking waliwo ka office nga ka police n'aba civil aviation authority aba migration nga bakola ne fake visas zikukusa abaana bayisaawo ku kisaawe. Human trafficking nabo webali kati bino ebintu byebagabye namujana mugule bulungi nnyo bitegere bulungi nnyo ndoza majo bategere kati nga mutegere nti sente zino nga bazibasaba ziliko bannyinizo bana baba basaba sente ayinza okuba ku $3 za kugamba afunako emitwalo 5 ngesigadde zonna za mukama we akusabye ekikumi gira emitwalo 36 n'ekitundu afunako emitwalo nga 10 sigadde za mukama we olunaku bwe basobodde okujjako ku bantu oba bayisa abantu nga 10 nga basobodde okuferako abantu abawera 13 ze sente bakazi babafunye olunaku nga bakama babo bafuna sente ezo yensonga lwaki bakude bakola general statement ng'edifending ekitongole so teblaming abantu abo kubanga bakimanyi nti babawa task y'okufuna sente zomukitegedde kati temublaming abana ba migration officer wabo mu blaming civil aviation authority na migration kubanga bibatuma abaana bano okujjako sente eri abadde ku social media abawolereza mbwate nze nayitawo tebalina kye bankola wakafulumbe olinga ebya byenkoko gwafuna chance kwa olunaku nga bwe tugamba bagana nti omukisa gw'embwa teguyisa mbuzi malagala kubanga embwa teri amalagala ne bwe gayitamu it's not a crime naye embuzi bwe gayitamu kubanga egalya bajja gikuba oba bagitte abaganda bwe tugamba kati gwe yayitawo ngoli ku social media otandise okuba emimiro owebuzaabuza nga afukaana banjala kugamba maama bwe kinaakutuukako olujja okutegeera nti ensimbi era abantu basaanye boogere ku nsonga zino kati bano balina task sente zonna zebakuŋŋaanya si bazitwala zigenda bali ba big officers kuma babana mandate volume oba evuddeko batevuddeko mujesa ku YouTube nga kweri kubanga nkimanyi bagitawanya tebagala information yefulume ngenda bambula nabagambye mbagiridde olwano katandika mutandisi kino kyekirine mu police traffic abaana bonna bakola mu police abasinga obungi ba traffic officers bajja ku luguudo ng'alina tasiki y'essente z'alina okutwalira mukama we eyamusindise ku luguudo sente bwe zimubula endinga bamusindise bamuwadde transfer abasinga obungi bagobere mu police kyekirina kuba police aba bulijjo abakola operation zino wammanga omuli kwata aida and disorder omuli ogenda okudvendiga ebibanda okwata bazanya ludo omusajja uli abyogere mbulde babeera ne tasks zebabatuma nti mugende mukwate wano muleete kiriwe era kasitoolemwa kitegeeza bagenda ku transfernya oba okugoba ku mulimu kati n'abaana bali ku kisaawe bakaba bennyini be bali mu ddiru z'ensimbi zino nyenda babaaliza bonna mbalina wano olwaleero saagala saategedde saawulidde nze ntandika butandisi tutandisidde ku Uganda Revenue Authority ku Kisaawe Ntebbe. Kati bakulu amanya gano wammanga mwetereze ng'obudde bukyali njala sooka bawa okutereezamu ku bintu byomwogera wano wentudde eggwanga lyentuddemu litudde ku semazinga 2 litudde ku Asia ne Europe kitegeeza nti terina watufu erigwa kati mwe basajjamu ababbi aba Uganda Revenue Authority ku Kisaawe Ntebbe mulekerawo obubbi bwammwe wano mulemesezza abantu ne musuula abantu mu business nga n'emigugu egimu gikyali eyo mu customs ku Kisaawe Ntebbe mulemesezza abantu omuntu agula engatto wane ettake n'agigula $25 ne musaba $5 agenda kujja mu sente mmeka omuntu agula essuuti wano $8 ne musaba $10 olwo agenda kujja mu sente mmeka essuuti tuke mugibalange eva mu Europe. Let me tell you one thing. Take teri mu Europe ate take teri mu Asia etula ku continent B egwa ku Asia ne Europe. So whatever you are bidding people oba ba customer abantu banayoga bakola business mukikola mbuchamu essuuti ezikolebwa China the same suit ezikolebwa Turkey nemo musiriwaza mu abantu mu products eziva Turkey ziba European products musiriwalenga muddamu amagezi
mubirinza abantu emisolo abali batuuka okweta ma business bazivaamu ennaku zino kati mubabira ne mu kilo omupima mutyo omugugu omuntu ne mujjako dollars 2 buli kilo nga tandasasula na items ziri mu nsawo omwo abantu bangi mu custom bond zawe na Entebbe walemeddwa ebintu bifiiriddwa omwo olw'emisolo omuntu abadde alina osasula omusolo gwa miliyoni 2 agenda otuuka ku kisaamu nga tonasasula miliyoni 6 eziba zimulemmere nga babitoola mu store wagenda okuyita emyezi 2 nga mwagala miliyoni 20 aba akola ki mulekerawo bubbi abantu wano kuliko omukyalo gwe bayita Vivian oli ku Uganda Revenue Authority Department Entebbe mulekerawo bubbi omuntu ajja ne laptop ye ne mugimusasuza omusolo nga gyabadde akolerako e Bulaaya ajja na TV ye one piece ne mujjako omusolo abantu bakubye TV ku Kisaawe Ntebbe bazaasizza abantu balinnya amasimu ku Kisaawe Ntebbe bagaasizza bakubye laptop bazaasizza abantu balese used clothes used shop used shoes na buli kimu ku Kisaawe Ntebbe nga beetamiddwa kubanga gye bavudde ebintu babiwadde ku bwene mubajjako emisolo. What kind of nonsense is taking place what nonsense is taking place at the airport ku Uganda Revenue Authority sector kubanga muri babbi. Can let me tell the public mukimanyi nti bw'oleeta TV oba laptop ng'ogirese single piece ne bakuggyako omusolo sente bayinza okuba bakwa lisiiti naye nga lisiiti eraga bintu birala tegenda mu revenue. Njala kubuuza Uganda Revenue Authority abakozi mwatandika dde obaterawo sente ezirina okugenda mu kitavu kya Uganda weziteeka mbu za sako lisiiti zizino lisiiti abantu abasinga obungi basasula ebintu byabwe mubasindika ogenda osasula sente zino mbuzigenda ku kitavu kya Revenue Authority kumbe zigenze ku sako yammwe yekiya yeri ku Kisaawe Ntebbe. Sako in account egamba nti Uganda Revenue Authority staff Sako Entebbe naye nga nsasudde kago wange oba nsasudde TV since when this begin oba kino okyatandika kikyo Uganda Revenue omusolo twagutandika dde ogusasula nga togusasula ba staff ne kugenda mu sako yaabwe yiyo e receipt ya KCB nga sente zigenda ku sako ya KCB yambu Uganda Revenue Authority staffs kuvadde omuntu naleta TV agiguze miliyoni 1 oba gyabadde ne musaba emitwalo 8 yiyo wano bakuterako stamp ne bakugamba nti Uganda Revenue Authority Customs Department yiyo ogiraba released naye no wansi stamp ezikubwako zizino Uganda Revenue Authority simanyi wa kino kyatandika dyatete sente z'ebisolo zigenda mu sako y'abakozi zizo kyatandika dde kino muwoza muli ku migration mukaba naye abantu bali mu kuggwaawo Entebbe kati ngenda babya mwenda mutegere nti ensinfu oli alese TV emu agiguze miliyoni ewe mu kitundu musaba emitwalo 8 abantu bakubye TV ze ku Kisaawe bakiza laptop ebintu ebibu lindako kati mbadde nkyasoma mannya gano bane basinga obubbi ku Kisaawe Ntebbe mu Department ya Revenue Authority amanya mugawulirize bulungi nnyo. Kuliko omukyala muyita Vivian, kuliko Esther ne Brian, mwe bantu mwe basatu mulemesezza abantu business abave China abave Turkey abave Dubai nga mbabiringa omusolo gutali mbateeka 1 abamu temumba wana receipt nga bamaze okusasula sente mbugubi ate ne batuuka mu kkubo ne basettingira revenue enforcement ne basanga amakubo ne bakwata ne batwala mpaka Nakawa ebintu bebabejjako abadde babiringa wakimufa n'ensi Vivian Esther ne Brian ku Revenue Department Entebbe mutufuukidde ekizibu mwenna muli babbi. Era Uganda Revenue Authority eno lisiti mbate mugirabangako eya sako sente sasulwa ku Kisaawe Ntebbe ndoza bana bakulitingira okasako kabwa k'ekibbi sente kwe zigenda tebawa na receipt za musolo ku Kisaawe Ntebbe. Kino kikwata ku bantu bonna kyokkange ekisinga okwennyamiza ku Kisaawe Ntebbe kuliko abakazi abasuubula nga baba bakola ba NRM ne bayitawo ne cases empya n'enkadde nga tabasasudde musolo. Wabula omukyala Kakwere goba Nakakwere n'ayitawo ne cases ebbiri ng'ava ku kye yamaze emyaka 10 ne mukwata cases ne mukwata TV ne mukwata laptop naye nga ba NRM bayisizaawo ebintu. Olina ayisawo case 10 tasasudde wadde nusu n'ekikumi n'eki ono ayina case ebbiri ng'ava ku kye yamaze emyaka 7 oba 5 oba 2 ne mukwata cases ne musasuza omusolo. Eyo Revenue Authority njimaze nabagenda bakuba department ku department. Tugenze ku migration ekiriyo kisa kitokota
ate ne kinegula mbagambi ba officers abakulu mu kitebe ekyo ekya Civil Aviation Authority Migration Department be batuma abaana bano okubba yensonga lwaki ayina authority okugamba nti va mu layini yensonga lwaki ayina authority gati genda mu toyo sangeyo omuntu video mwanzira sigenda zidda muzizanya kubanga bakimanyi it's a well managed game oba arranged game between the migration and the security ku Kisaawe eyo migration mugimanyi bulungi nnyo naye nga bonna abaliko bonna bagwange bonna amanya gebeyita mugakiga oba gakiganda buli ayina erinnya egganda ku Kisaawe singa obungi bonna they are camouflaging amanya sigaawe byonna byakijaya gwanga lirimu